omusala gwange twali Mbalala nga ndi ku koosi ye Somalia first intake mwagiyitanga Ugasom kati essaawa eno mugiyita Uganda-Abanjja simanya buli agenda Somalia mu Uganda-Abanjja 1 Uganda-Abanjja 2 owulira naye omusala gwange verification ya Fande Sebitosi ye yansuula nga ndi mulwadde nali maliriza koosi ye Somalia nga kugenda kufuna bibali genda omuwala nampa ebintu mu mmere ebyasitategerekeka oluvannyuma lw'okundaba ku mawulire nga bankubye ku mawulire nti abasirikale abagenda e Somalia amawulire ago minisita Kisubi gannoonyezeeko ku bannamawulire banno ogaleete ge gagenda okugirayo ekintu oluvannyuma okundaba ku mawulire omuwala oyo yafuna ennugu kyokka ate bwe baali babagamba tugenda Somalia baagaana ne beekweka ne basaba ebibbali ne badduka ewaabwe fe abaali baagala tenga nkube emmundu yawa ne Uganda ku mitwalo 10 neegi sirina bode ama sirina element ate ngende kweri emmundu ye Somalia nga batugambye tuwe emitwalo 8 buli mwezi nali ngenda kuba omusumali n'ebyenda bimwetokote afande minaomba msala yangu kwa maana nilifanya kazi zako kwa uzuri, sijapoteza hasira, sijapoteza hata na mistiri, sijawahi kujipoteza hata na uniform. Lakini mimi naomba wanipe kapesa yangu wako kadogo, nisaidie mama yangu, niko na wazazi na watoto yangu hawajasoma, hata wengine wameanza kuwazaisa. Hii kwa ukweli maisha imenishinda bosi wangu. Mimi naomba kuomba tu kwa uzuri, sio sijatoa oda, kwa maana wewe ndio mtu mmoja mwenye anaweza kumtolea oda. Afande Sale, mimi nasikia nagawia watu pesa. Kwa usema kweli hao wanakufanyia nini? Wanakuletea matiti ya nyoka ama ya simba. Na mimi naomba nipatie afadhali kitu kidogo, nione kama maisha yangu yanatayarika, nione kama mimi napita kwa nchi hii yenye iko ndogo hivi kama simu ya sindano, unisaidie nipate chakula, lakini umasikini imezidi kwangu. Na mnaoniona nang'aa lakini ndani sing'e. Niko na machozi kwa roho yangu, ninaomba usaidizi, mnisaidie. Na wenye wako kwa umbali, mwenye wanafaa, wenye wanasikia lugha hii Swahili kwa maana Kiingereza asina, na nyinyi mwenye wako na kitu kidogo anisaidie wa jamii. Landlord yangu iko kunifukuza kwa nyumba, niko na mama iko mgonjwa, niko na mtoto mwenye iko mgonjwa. Sasa sijui ama Mungu alinishau. Hata na mimi nakanga kwa nyumba yangu, mimi najiuliza mimi nani? Kwa usema kweli, mimi mtoto ya mgana mwenye aliamua nkavaa silaha, nkavaa combat yenyu, nkaenda nkakanyaga majani, nkatoka bure kama mwenye alipoteza silaha. Yes, yongwano afande, munisaidie. Ntimbega ilide akasala kange mukampe yadoba katono bakati yakubambala omusala gwa myaka kati 19. Kitegeeza nkyali mu service nkyakola kuba siridizaata. Bwe mbuba muwakana munonya afande Mpaji yaine baluwa zange zonna unit ze yawandika photocopy afande Kavumo mmanyi, afande Ngobyo ntegeera, muleke kutuula eyo. Mwebe nyini mwe mmanyi sente zange mwazisa. Sagala baleetera bizibu kuba President Museveni mumumanyi. Ajja tabuka ababuuze ate mutandika okunvuluga, ate nga nange omuvuruga ni mutabangufu, ndi mulalu, mujja kundeeta busungu. Temundeeta busungu. Afande Kavuma gwokulira abakyala oli Bombo, afande Mpaji gwokulira abakyala mu Uganda mwonna, afande Ngobi, afande Onyota wali obaddeko banne mubeeremu, afande Felix Kulaje ompulira oyogera ku byabala kyogabe byange tobiraba. Nakola nawe ng'okyali captain, kati wuyo oli brigadier, beera mwafande gwe mwennyini gwampandikira ebbaluwa eyantwala Embalala okusoma. Awulira afande Kanonda wula waddawa, wali komanda nga afande Diki olumu omanyi, kimanyi tomanyi Luganda naye Oluswahili olumanyi. Ndiye njogede mu Luswahili bitegeere. Wankomani nga wali brigade commander wange, afande Kano Lwasa ndobo kyali wali commander wange, brigade commander wange.
afande Lukeeki yafa mwagala bannange nkole ekyo afande Waso bali Kalegego wantu eri ng'oli luddawa nze sikyalina budde bulumba geeti zammwe mbw ate ngenda mu ofisi ya gundi never kitange takozengako mu ofisi makanika wa bugaali na mapikipiki tutandise oluutu eyasembayo ddala okutandikira ddala emmundu yange abayeekera bayita mu Desemba nga zaali 22 oba 23 Desemba 23 okumanya eri yali ggaali ey'abayeekera ova ku bantu abatambuza ebigere naye nga bayise obugazi ekkubo livaawo ne wano baali bangi baali bava oba mu gundi eno sedisizemuno gundi eno mu Bakalamoja mu bakiki eyo kati nga bakomyewo eno mu pade naye nga bagamba baabo bazeba baki tugenda okutuuka ku nnya yafando poka nagamba naleeso gwe wagambye eyagala kufata kwa adui kati so nga mbeere namune tugenda nga batuwa obukodyo bw'olutalo olukulu lwe nalaba obukodyo bw'olutalo bino ebya firimu ebya Swaziniga bulijjo binnimba namugamba afande ku support weapon kuliko abantu bameka nti babiri ngamba gamba njagala ku support weapon olwo nina eke yange gye nvudde naye eri ne magazini zange nnya ziri wano tetuyina gundi elementi tetuyina body armor wansi twambadde boots zo bazituwanga mu bujjuvu nga tugende nga tutambula kwaki kati kankugereze oyo bw'oba olaba ebusega ku Masaka Road twatambulako okuvanga ku roundabout y'ebusega n'okutuuka ng'ensangi ku poliisi obusajja ne bugamba mugobererani paku bulijjo ndaba liko ilensi sigirabangako bwevuuma liko ilensi jajja ekunyesa mu mpale omuyayi nasooka atuyisa mu liko ilensi emiti gino gyonna n'egimenya ne ŋŋamba afande kiki ekyo n'agamba olwo ffe kati ffe tuli kuguni wakati mu edikota ffe tukuuma ono omukulu yakomandinga yayogera tuba tukuba batuweereza ennyonyi mutukolewe muti owa GPS bamugamba agirega yatidde dda omwana gwe twali tulina ali Munyankole yali ategeera GPS twalina GPS kye nali nyumirwako twalina GPS nga tulinawo okutooko nga tuyina ne siginola GPS yebalaga ebifo kati wano mugundi bwiki bwe bityo oba okitegeera agenda okulira afana amugamba panda kwa ya 5 nimepanda olwo bakyusa abayekeranga nonso batukyusa batubaka mu communication yafu mpanda kwa nini telemuka paka kwa 3 chini paka chini konze siginola bambi ne bwe bagweddalo amasasi gavuga ne siginola omusanga omanya ogerera filimu ye siginola mu vita kubanga naleka ngokube sasi nensoka ntunulira siginola bwenje empuliriza siginola abera wano ne osa commandinga abakomandinga kati mukube kati mukolebwe muti mukolera line emu single line simanye extended fire ne mu extending siginola ono yabera ne GPS wa GPS aba wa GPS siginola amanya atya aba bagamba biki aba communicating abedi tuleetera musaada kati twali twali batono just genda kufata nyao nga tumanya communicating n'abasigadde eri kati bali bako twasooka ne tukobagananga mu n'abasikale bannaffe tutya nga tetwemanyi oba okiraba kati olwagira ne baddiranga abasirikale ab'empigi bwe baleeta ne bajja ne bakomaninga bola welcome to Kampala oba tuwakiso kati gwe woba okoma adui mukabiso abaki abawo bo ate bamufate nabate era bamutuse mu kitundu kiraba muwo omulala nga yesese naye luli okusooka twagendanga ne twegwira abasikale waliwo bannange twe twekuba abasikale n'abasirikale nga tumanyi naffe twali tugoba adui kumbe n'abeedi nabo balina ate gwe bagoba kati ne tujja twegwako ndoza nomyekera dda mukati n'aseka emusooka mwekuba kati tuwanika nabo bawanika tussa nabo bassa enkuba y'essasi tugiwulira yefaanagana ate ye omuyeekera yakubanga nakwa taku n'asirika kati bano abana n'alyoka iwa paratatata
pu amangumbiro ate nayiwamu ogundi arapigi omuyekero fulumya arapigi ye yabanga yansonga tafulumya kikompola tugamba baani abo abatukuba naye ne batubuuza mmwe baani abatukuba tugenda okwetegeera nga tumaze okweyokya amanda n'ow'ennyonyi owagipyesi olwajja naye n'atuyiira ate owagipyesi buyasuula bubi ow'ennyonyi naye n'atuyiwamu etugaa kiki ekigudde mu ggwanga tugenda okwesika mu mikono mmwe tubadde tutinganye awo ne tukwatagana ne tusooka tufata nnyayo ne tujja tubagwamu ne tugwa mu tabbulo ne tumuyirirya ng'olwo bulijjo wali obusasi jjajja tubanga abasiika obunyeebwa tugenda ku ssasi eri olunaku ku lunaku ssaawa ku ssaawa essasi erya ddala nga tolina noli ne bwakuweereza ekifi ky'enkoko tosobola kiruma bw'ojja olugalo ku mmundu ogenda kufa biri binyuma nze ekyasinganga okunyumira mu magye omwo natwe bwe twakubanga amasasi ago galina envuga gye gavuga n'owulira nga disiko oba okiwulira kati obusajja buli bwe bwakubanga ne busirika olwatukubangamu ne tuteekinga kava bwe mwasitukanga ne bubakuba bulina tageti jjajja ne tugamba bannange tukoze tutya abaana babagana afande betuteekinga kava nga tugira afande opoka ye yasooka okusemba ekintu kyaffe afande tizedi n'agamba temukigezaako ekyo kye mwagala okukola kofaani kyali kiki mwali mwagala okukola olukuba essasi tubalumbe bulumbi sikuteekinga kava nga munange ng'ekirowoozo kyaffe kikola nga tutandika olwo twali Sgt.Nalweyiso yakafulumya akayimba babikyupuli gurupu hayi babuuzaako nga lwe luyimba lwe tuyimba muli mu nsiko fenna nga tuyimba nga akayimba kakola abayeekera bagamba bano baki biki bye boogera abayeekera baalika izo ennyimba muziyimbe nga tetuyimbira waggulu nnyo nga tukuba enduulu bannange nga tuleme kutya era tetwatyanga era ffe baatuyitanga kikundi akunakulala era pulezidenti Museveni nze era mwewuunya olaba kati ADF lwaki emutagaza lwaki yakomyewo abakambwe yabajjako emmundu n'abasirisa oveterandi oyo omukadde oyo boolaba bamuze egitabo balaba balalu nnyo bakuwa okukomandinga amagye amapya gano agaliko n'okomandinga amagye emitwalo egyo notakomandinga baveterandi ba Museveni abamuleeta enkumi 3 banywa omwenge anywa enjaga balalu nnyo talina kyatya kati gwe teekinga kava kuyiseeko kibooko baali batutabula mu baveterandi abo toteekinga kava nga veterandi yakomandinga bw'oba owoomi kusonga ate abanyigano n'akulasa essasi abo abasajja bakambwe abo baveterandi ba Museveni abo era bw'oba obawadde okumaninga bakambwe nnyo abamu mwebali era beebo b'owulira baafande nti wuuyo yagenze ne ADF yagiyisiza entoloko yagitutte egindi buuli beeba abakyalimu beyasigaza naye singa ddawo n'akuŋŋaanya nga bwe yakuŋŋaanya abayeekera be n'abawa difensi ye nze ate ndaba pulezidenti Museveni amagezi ge muwa oba obuyeekerayeekera obwo obumpowooko obuli omumuzunza seekubira paasi naye eriyo baveterani nze mbalaba mbamanyi bakyasobola ate bakyayagala ate bamwagala munekyembaagalako bamwagala mbayina eyo ku byennyanja ebusega bw'oba oyagala akuseera ekyennyanja oba akikuma eyogera ku Museveni owakana we baliyo bamuzeyi Dirisa bamuzeyi Jime baani balwananga n'afande Durago basajja bafande Kayanja tebatya denja bali baganda babe batata bali yeniskin sitya denja nga bakuba emmundu so mwasalawo ne mugamba nti teri kuddamu kuteekinga kava nga tweyita kikundi akunakulala kati gwe bw'oba oli muyeekera tumanyire otukubemu essasi eri era abayeekera bwe baatulabanga baatuuka ekiseera abamu nga batulaba nga basirikira bwe basirikidde teri atukuba musasi kubanga waliwo abaana era abaali baleekinze baali bana kubanga bwe muba mugenda muleka bakuba abaana abo omuvubuka oyo omu yali mu kiga nga yeeyita agakare nga n'ekyana kito bamukuba essasi n'ayulika olubuto bw'ati nga tulyeko n'adwali naye omwana yakavalinga banne oba owulira kubanga baba bakuba amasasi banne
n'omulamu yakabalinga banne n'abalemesa abayekera abaali okujja okukyawa kubakyajinga n'abakuba amasatu paka letwadduka n'ebigene tugenda tumusanga omutaasa oba kiwulira keteri kutekinga kava kikundi akuna nga ffe batuyita batamiivu batuyita balalu bingi bye batuyita naye omukulu eyatuzaamu amaanyi afane diki olumu watukomandinga naye teyatuzangamu maanyi yajjanga nabukamwe n'awa oda n'atambula n'agenda afande Rokeeki ye yajjanga n'obukambwe bwe ne n'abakkakanya naye omusajja yatuzaamu amaanyi baali bamuyita Lwasande gweri embayo oba yali yamunyalando oba yamunyankole nenze njita ya mulaalo ng'atowa oda ate n'akwagaziza kyogenda okukola n'abuuza abanywa be baliwa yatuga lwaki temukyaleeta ku mmundu abayekera baabafuukira ddala bakazi bammwe mugenda kwesiŋŋana nakwekiisinga nti nedda afande kiki nti temukyaleeta ku mmundu twakubanga abayekera ne tubakyajinga emmundu ffe nga buli luyingira lusiko tudda n'emmundu 678 meka nga tubatwala kantindigwa tetubakkiriza ate kye naagala ku bayekera bakoni eki baali tebagaba butwa mu mmere yaabwe nga bwe tutudde wano bwe bakuba nga bagiyiwa ku ttaka ate ffe nga tunaafumba oba mimmonde nga olonda olyako gyoliddeko ng'eminawe gizinga muka ngundiko tebagaba butwa abasajja abandi ne bannabwe bwe bajjanga nga bamanya bano baba tuteka ntirigwa nga nabo balya ku mmere naffe kye twakolanga tetwagyonoonanga era bo bafumbanga okusinga bafumbanga lumondo oyo nga bayina odi mikebe nga bagirekawo awo ne tubakuba ne tubibalesa ne tubalesa engoye ze babbye mu bantu eyo babbanga engoye Sudaani ennungi zidinaali semaryani nga tubikyajinga kati nga tubakuba kati baali bageze bayiwanga emmere nga bakweka obwana mu bisikaawo babakuluga badduka obwana buli bwekweka bulinga bolaba obwana bw'enkofu wali onoonyezaako kanako enkofu n'okakwata akulirako mukyalo naliyo bw'ogisanga enkofu ebeera n'obwana nga 3 oba 5 n'eryokeja obwana ne buyingira ensiko naye ng'oyinza obunoonya wonna tojjayo kanaka nkofu bwe bwana obuyekera kati etumala obugira ne tubunoonya ne tutambula ogenda okwaka ne musanga obukazi bwekwese n'obwana tebuyina ngoye ku mubiri w'obukazi n'obwana tebuyina ngoye naye buli omu obuwala ne tubukwata bami ne tubuleetanga kubanga baali bannange Museveni mulokole nze nabagamba ebigambo bino bannaddiini bandikutte omudani ne baguwa omusajja okusinga omukolokota Museveni mukolokota wa bwerera babakola ebikyamu mubamanyi so Lwasande yabazangamu ogambe Lwasande yali kano Lwasande ye n'agamba lwaki temukyaleeta ku mmundu ne mutandiko zireeta ne tumubuulira nti diki olumu olwajja n'agamba tagala kudda okulaba musirikale alina mukazi mu barracks mu defense kale ekituufu kyo yali defense bagyonoonye nga naffe bennyini abasirikale ababulijjo abasirikale tunyiigira abasirikale bannaffe baleeta abakazi oyo yajja jjo n'adda n'obwana ate n'akola ti olumu nga batukuba obukazi ate bujja oteebereza okudduka oyamba emusikale munna ate obukazi n'obwana naffe bituluma amugamba afaane nti ye watugaana abakazi n'omwenge tekyali musirikale asala agenda mu Sente omusirikale abeera awo babeeranga awo bw'oba olemereddwa tolina kyakukola nodda ku maaso okuba obunyonyi obwo obutambula muba temunagenda gye mulaga oba okitegeera twagafunanga mu bungi n'okuba ku bunyonyi moving target ne mugirwanira n'ogikuba n'ogibajjako naga myayi waffe okikoze mwe bityo n'agamba kati ki kye mwagala nti afande tuwe kukunywa naye tufa bwe mbawakawala gye munandeetera abayeekera kofe yafande yali akyatubuliifinga ne bakuba pigipi so akantu ako nakagamba etugenda nga tudduka twakuba omuyeekera wakoni yali akafune mundu empya ng'aleese ziddasika zokka ne tukyajinga ziddasika dasika mundu nnene ssebo yakabi eboggola eringa bolaba elemuje etuzikyaje namaga kati eno nga wefunira ne mundu ey'okubona kati eno yange gye ngenda okozesa
Tutandika munaawo okubakoni tukubyekoni tumuvuddemu awo tumulumbye tumuyingidde tabula gyagamba bano batukubye tuuka ku kino bava yaveeyo Soroti yava Sudan najjanga amantaala ne bamugamba abo bakisugu balalu abasajja babajja Cuba n'olulimi lwe boogera tebamanyi munoza nteri munda abantu babe bambi Oluganda olwogera nga ye talina kyawuliramu awulirira ddala ng'oli wansi ndala abayekera b'omu nsiko ffe baasooka tulaba ng'ab'ensenda kuba baatuwa uniform oba nagirinako wano ngikulage gye twasookera ddala okukubiramu abayeekera bakoni abo oba weeri wano bannange ngenda okuswala nga sikirina toyinza swala sigirina ne bwe bateriimu toswala eryawo ya kisugu twagitanga kisugu eringa ekiswa kyennyini eringa zino zendabamu abakuuma ebisolo efaanana nga langi y'ekizimbe ekyo bagitanga kisugu ne batutabulamu abaana abaava e Kalamojja ababe bayitanga ba alo group oba abawulirako ne batutabulamu bavetani bazawe baali batono nga banoonya alo boys abo abakubanga akasaale ne baluteta abo yani ekyoru wani baaliyo babaki abagirimu wanji ani captain mukulu yakola kinene nnyo eyo uniform nebekyeru bonna baali omu ne tukuba ne tudda ne mukati olunaku lwenkunyumiriza lulwe nasitula omufu nga buchanga nga bwe tugenda bwe tuti nalina ekintu oba kyali kye oba walukaga kyaga nti lubaala akuluma ekyo kyantwazaako ku red carpet yaayo etya bwe neebakanga bwe nti nezija ngamba afane nti afande leero bwe muba temwezeza basirikale ana temusindika basirikale mu operation kwedikwota abagenda mu nsiko tebaddanga kwedikwota kuliko abasirikale batono konza afande kwedikwota kusigala abatono naye abaana mubaweereze nga bangi nga bwe bagana nga abaana badda babaku tebagamba nakitegedde ntya naye nga nasuza olutalo ndulimu so red carpet yeriwa red carpet bakutwala wali okola statement bikikusiba biki ebyo so bakutwala ku red carpet lwekyo ngo omanye okwogera bwoti ne beebuuza ono wali ogonyo ne bangamba mbitegeera ntya era mmanya ntya tibajja kubwa era bagenda kola bati nembaga afande sula nabiroose okuloota abamu ne bakkiririza mu birooto byange abalala ne bakola ki ne bagaana naye nga waliwo unit gundi koyensesa yo nga buli lwegenda bagikuba naye nga nze mune bwe ngenda baali banteeka mu bikoyi nga bwe ngenda tudda nga tetukubiddwako ng'oluusi tubakubye ffe tubakyaginze tulina bye tulina naye nga yo bwegenda nga babakuba ne batandika manyina abasikale beeraguza balyaniraki abasikale beeraguza nga batandika oyo afande sijja mwogera nekoyi sijja gyogera kuba ayinza okwejjukiza n'akitegeera naga afande ayina ensigo emu ayina ekisiraani ne baabana ne batandika okaana abaana ne batandika okupanga bave mu koyiye etwaga kati koyi eneggwawo oba n'ensigo emu oba n'ekisiraani omusajja bw'oba n'ensigo emu ejjirimu eryo mbu kiba kisiraani nange gye nasooka obbiwulira nga munnange nga tunyumirwa nga tuyimba ennyimba ezo bbiri oluyimba lwa Chance Nalubega n'oluyimba lwa Kamiliyoni n'olwa Kamiliyoni Dolotia twabanga waliwo nze lwembula nolowooza timbeera mu kucyakala maama w'abaana siba mu kucyakala nga twagula lwokomani obiteekako ne tuyimba ne tugenda olwamalanga okuva ku kkubo bwe tuti ne tutambula mu nsiko mita nga 4 ne tuziiwaako kati abayekera ne badduka ne tutandika ng'ate kwegoba bwegoba abayekera batya ebintu bino batiira ddala mbadde mmanyi nti ate awo oba obategeeza abayekera batiitiizi kati nga bano abaleeta mu bbomu ne babutega abantu abali mu mipiira genda okatega ebbombo genda ekakiri olwanagane ne gw'oyagala okulwanagana naye kati gw'ayina emmundu oŋŋamba otya nti nno oyagala okuba akutta akamba essasi
kituufu ataka kugalulidde nga takakutte nakakwata takalina nakali oli atudde ku TV alaba mupiira ng'omutega bbomu siganye oyagala okulumya abantu lwana n'oyo kyekiri ng'omukazi bawaleese omwana omutaddeko obusungu lwana ne balo lwana ne balo nze nina system bange ne bwagenda naasula gyasuze oba mwezi oba wiiki si lwana siyomba era oludda nsooka muwa aga nga kulikayo mukwano bifudde biti ebye kwe kukyayi si lwana na musajja biri bitya ekitegeeza tebimusanyudde kwe kudda gye buli lw'omusaako obusungu nga yeeyongerayo abasajja munansonyiwa sibavumye mulinga mbwa embwa etya embwa wagiwadde wadde ennyama eridda ate ogisanga ewunjawunja eyo ate buli lw'ogikuba amanja n'awaka eba tekyazzi egamba banzisi so abasajja tulinga embwa ogiwa wano emmere ate era nogi era olumala ogiwa gyogyetegereze mu kompawundi ng'egende kati eba enoonyaki ye musajja musajja muleke ate tojja kumanya bulungi bwoggwe ng'omukyala ng'olwanyisa bajja ebintu binyuma mubigabana kituufu olaba obutimba bw'ensiri buno bwe bagaba butono bagaba bubiri kamu kati nali juze ebisegeyo ng'abantu bakaabira obutimba netuddemu ne gavumenti bannaate mulimba bano abantu bamuwa obutimba bwaffe tebabututuusaako kati mukyala nakagwa ebusega yadde akaba mukazi mukulu ali myaka 7 ayina obwana ayina obuzzukulu bamuwa akatemba aka n'akabaziririra n'akabakuba n'abagamba mugeza ne mudde okunona obululu ewange era gwe naalaba ku kikomera kyangenda muyira embwa katimba ndagenda ku butimba babo okulimba kubi nenyimirira saidi wali nange saakafuna saagenda ku bye nalaba nsirikale wa Museveni bandaye ngangwirana n'akatimba kama yankwatirako nina omukyala mukwano gwange bamuyita Allen nakijoba yampa akatimba kana akaliko zipwa kunene bwekati nkalina kati ningamba nonyaki ekyo nonyaki ate mbulala gwolirake okutwaliza musoko ni mukuba twamukuba netumujjawo tabule twamukuba netumutta tabule yabuuza baani bano abatukuba natulumba lwe yatulumba bakubuliro baddamu okulya ku mmere twamugoba twamutta sefefeka aba unity emu atwegatta amaje ffenna netumutaiza netumuzingiza netumukuba amasasi ne bamutemako omutwe bali ne batwala omutwe ne baguddusa ne bagenda e Sudan ne batulekera ekiwuduwudu kati obuyekera bwe twakwate bwatugamba kuba tabule mwali mwenkana obuwanvu n'obunene yali Sgt. wa Museveni n'agenda nadda mu buyekera ffe tetujja kukola buyekera Museveni tugenda mubanja paka lwalifa paka lwaligendo aliva ku ntebe tugenda mubanja ffe atuwe sente naye tetuyina budde bumuyekera tetwagala nakumanya n'akirowoozaako yenna nina nkusaba busabe ekyo kifuule ng'ekikolondolo kiwanda eri okiweko nevvu tokiddamu kuba Buganda tetukyagala ntalo so newuunya mugundi eyo baŋŋamba gw'omu kwabo era nga bugambye nti mwakubanga amasasi nga temugwa kava era kyekimu ku bintu byempulira bye bakwogerako ggwe nga Sgt.Nalweyiso nekijja ekitya okubanga tewavaayo na damage yonna nti oba bakubi oba bakoze eki njirina tebankuba naye batukuba lapigi ne kansalako wano enkovu njirina wano yini ogiraba lwakuba yali yagejja nnyo naye olwokuba mmanye eddagala ly'enkovu ngisiigako nebula neddayo kati nekanfumita awo kansala kino kyonna nekidde eno kati twagenda okuddayo okwerikota nga wavunze tebakyatunga tebakyakolaki ekola omulwa tabbulo olina kujjanjaba bbwa kati Dokita Sentamu wali bwe yatuyigiriza awo nga tumaze okunyiga tabbule buli mwana yalimu eyo sikodi kwolwo bwe twadda batuwa ekibali kya myezi egyeki kuwumulamu genda kewa muwumulemu kuba luli telwali lutabaalo wabula yali nkuyo n'abasinga baddangayo bwe babagambanga okuwumulamu bwe baddayo badizaatinga anti kyeŋŋamba ku kye baalaba bwe baddayo bali tebalozanga ku mmundu oba owulira kubanga emmundu ewunya
baba akaganga kesasi kakunyako ne kadda ne katula ne mukati wano wonna n'owulira y'ensonga lwaki olaba abamu banywa sigala banywa walagi bakolaki kwegamba ebintu ebyo tetunywa walagi nti tumwagala twamunywanga olw'ebivunu bintu ebyo ebituyitamu oba okitegeera bwe bityo kati ntuuka erira nga bampadde ekibali okumanya mwana gwenze kage nga bagamba koni kyeyeekola ne Sudan koko baana konvoyi olwo eyaffe erumbanga e Sudan okutwala eddagala lunaku ku lunaku wokokyezaamu ng'abasawo bannansi baganya okugenda okutwala eddagala e Sudan. Mwakuba koni ne mumujja ewaffe ne mumuyingiza Sudan era gye yavanga ne Sudan ne mumulumba abagenda e Sudan era abantu abali e Sudan waliwo be nawulira abanyiiga mu Museveni yabayita abayekera kituufu mu mbuuze lwaki awe sirikati we muli nkambi ya koni era buli agenda e Sudan awe bayite sirikati koni yasingawo. So waliwo ekitundu bakiyita sirikati bakiyita sirikati mu Sudan naye koni yasingawo wotandikira era waliwo oko n'akaguwa ne bakajjawo e Sudan ne bakazza eggumbo kati ntuukawo nga nina okulinda konvoyi otwali nga obaze ntambulira mu konvoyi si bya mmotoka kinoomu nina okulinda konvoyi egenda erira eva erira egenda ekitigumu entwala enziza oba kyolipi oba nva okuva eri ewaffe nina era kulinda konvoyi endeeta pakalira nagira ku konvoyi okutuuka stand by wiso stand by oba oli wabo oba toli waawulira mu balakisi yerira ng'olina okubeera naawe stand by jjukira wabanga n'emmundu okuva gy'ovudde olina emmundu ne peeka ey'omukifuba wagamba ogenda okuwumulamu era wagendanga n'emmundu yonna jjanga nazeeno nenjiteeka olumu nagiteekanga poliisi enateete olumu nagirekanga lira olumu watuukangawo nga amulamaani yanyiize oba yali n'agikugobya kati munnange nga ffenna tuforeninga ababadde abagenyi wagenyi mu foreninga wali waki mu foreninga wano abagenyi mwanika emikono mumadde mudda wanti tu abagenda paasi be bani beffe muli unity ki ABCD tetulina Nansi atwala ddagala batugambye oli Nansi nedda afande jangu wano kati nali ngenda Ghana naye bwe bagamba nti babuliddwa Nansi atwalira abasirikale eddagala ate nga baakubiddwa Meja Kasasa gwe nasangayo esawa ya leero Kasasa ali waffe Gomba Bukandula abaana abayaaye bamumanyiira kyokka Meja akyasobola akyalina amaanyi yagulayo emmotoka ye avuga abantu abagenda kulumbe n'ebintu n'abasiramu n'amataali ayinza ogivuga okuva wano nefiira Kafumbe Mukasa ng'ate bamuwadde omukaaga gw'amafuta omusajja oyo Meja Mulambo w'amagye ya ate akyasobola ne bwe mukuleeterawa owulira eyo gyali ngenda okutuuka nga Kasasa yali eyo kyokka ate we tugenda nagendera mu Mamba nentwala eddagala nze mwennyini ne bannonda ne nnyingira Mamba twagirimu abantu babiri nze ne komanda waabwe yakomaninga konvoyi nentwala eddagala nga Nansi era nentuuka eri bye baŋŋambye okukola bye nakola ne Meja agundi omusawo waabwe ne Simaya Optiyo Simaya Bamitani n'alisayininga nenzira mu Mamba yange twasulayo ne bagamba ate babuliddwa abagenda oddisomosa ate gwe okulyongerayo ne bagamba nti wali buzibu ngenda dditwala ngenda otuuka ku mugga nti amazzi tetugenda bulambalamba ebyokuyita ku mazzi nga ngamba wano tetwagenda bulambalamba twali tulina kuyita mazzi amazzi mbuzi twayitako tuti baddira amabanda ne bagasokota eno bwe bati ne balifumita eno n'eno mu mugogo ne baddamu ne bafumita eno n'eno mu mugogo kati ne balukamu wano ekintu kwotuula mutulamu bana mwegyo emigogo ono n'asindika alina omuti omuwanvu kwogwo omugga gwakwata n'akola bw'ati ekintu nekigenda n'oweno n'asimba nekigenda nenga kati nze wano yo maze okufa esasi lyaganye okunzita
kati kanfa amazzi. Yali agenda okuwummulamu. Yali agenda okuwummulamu. Naye nga nkikola lwakwagala basirikale bannange. Kuba kye nawulira ne bannansi nga baatidde buli nnansi gwe bagamba nze ndi mulwadde nze ndi biki baagaana. Bali nga bagaanira ddala abasikale bakwedikota abeematira jjajja. Nga ntwala ddagala. Natuka eri Meja Kasasa nga ndaba nga mmanyi nga agamba mwana wange gwoze nga hakolola bannange. Ngonzo gamba Kasasa agenda kufa. Nangamba tetulina budde wano okwejjanjaba. Tetulina budde kukola Sgt.Nalweyiso. Feno twafa dda. Konze kikyafaane nti obusajja bukuba fufu. Ekitundu ekyo yali baali bayitawo toliiti. Eyo munda eyo. Toliiti. Ku mugga gwe toliiti gye nasanga Kasasa. Nga mwana gwe. Ayi nga mugafaana enjala sikyalina oziraba. Nangamba kati okamirise. Oli maje guma. Abajja kuwalanka. Kasasa mwagala nnyo yaŋŋumyange ebyekitumba. Bagenda kuwalanka. Ate kati kotuuse ku bino okuleetanga eddagala eno muguni mu operation. Mu ntalo. Ate kati gwogenda kuba w'amaanyi. Era akoze bitya. Nga neeyongera okwewaga. Akugumya. Nga tutwala eddagala. Be twatwalira eddagala. Twali twakatuukawo ne batandika obbakuba. Adui n'abalumba. Naye oba baliwe yabagamba nti babaleetedde eddagala baagala tukuba no ditwala. Baagala ddagala nabo. Ne ngamba ate eki. Ne ngenda kwamula nange nengisayininga. Nenjibaka. Vum likoyira ensi lwe nalaba ekuba omuntu naafa n'addugala n'afaanana bw'ati. Ebanga emwokyeza. Oyinza n'omubulwa. Naye kati nno nze gwe baawadde ekibali. Tetulina masimu. Kyonookubaira bano bagambe nti bannange bwe natuuse erira bampambye ate kati natutte eddagala Sudaani biki. Nga munnange enzija nga nvaayo twamalayo ennaku 4 nga nkomawo abammamba twabasanga banninda baga tebaddayo nga tebazizza omusirikale waabwe. Nga babayita naye nga baga omusirikale yatwala eddagala eriise alivuka ngamba biki ebyo biki nga tubawulirako communication nga nninnya nga bampa bambika olwo bampayo akasente. Nagendera mu konvoyi baali bagiyita konvoyi eyo baali bagiyita bimmamba ebyo baali babiyita mamba ne bibofulo baali babiyita baateekako ekigambo ono Moi eyo konvoyi baali bagiyita Moi. Aba Moi be nagenderamu. Komawo bampa emitwalo gyange 25 okuva mu ddwaliro awo. Enkwata dokita oyo kyamujjuka linnya ne mwebaza Mukama amuwa obuwangaazi sijja mwagala nnyo nja muwala nangera bwe nkola ku balala. N'alagira ne nnansi eyatutte eddagala aliwa nti wuuno n'akwata emitwalo 25 ne bajjempa. Ne bampa biskwiti ne bampa biifu nendeeterako abawaka. Emmere yammwe ey'omu nsiko. Era wali mu konvoyi bwe twali tugenda baatuwa biifu ne biskwiti. Emmere y'omu lutalo. Kati wano bwe nali nkomawo ne bampa bokisi ya biifu ne bampa bokisi ya bijayo obujanjalo bw'omu bukebe ne bampa bokisi ya biskwiti era nenzija nabewaka ne mbaleeterako ne ntwalako ne taata baasanyuka okulya kwoyo biifu. N'abalala ne tebiriika ebijanja biseerera anti bateekamu tomato sauce mungi biwoomerera okufa. Oli akakebe kamu n'obulyako omuntu obwo. Buwooma. Ate birabika bigezza nnyo. Ate biifu abamu amasavu mangi. Nenzija najja kuno nentuka waffe Busega basi yotada ye yandeeta nentuusa ddala direct awaka basanyuka abe waffe nembabeeramu naye nga ndaba bantya nga tebanninaana. Wajjira mu uniform. Naye nga tebanninaana. Kuba bulijjo nzija naye nga mbagamba ndi musikale naye nga tebategeera oba ndi musikale biki oba ndi musikale biki kati kono najja ne uniform na buli kimu n'emmundu yange era olwakya ku makya emmundu nenjitwala Ekakiri. Kubanga division y'e Kakiri yali etutwala era nga tuba eno. First div. Nenkomawo nenziramu uniform yange nentuula naye ndaba family njagala kitono. Kati awo we nava okulalukira ddala kuba mu family baali
tebanneewana okunjagala ng'olaba tosobola tula nabo ddakiika 3 nga ne bw'obeera mu nju nga weegalidde mu kisenge teryakuyita ddakonkona bakusirikira paka lw'ozuukuka n'ogenda oli oba okiraba kubanga katwalina abakozi 3 teryakuyita nga balinga abakutya teryanyumya naawe balinga abakutya nesikitwanga kikulu kati ate ono kizibwe waffe Sooni nga yabeerabeerako ennyo nange ate ng'olumu abeera mu kibuga eno gy'akolera kati bw'atabaawo nga neebowa n'entandika oyingira amabaala bazeni sandisi ye yaliwo n'entandika okkawuutamu olwo bakuwadde kuwumula bbanga ki myezi 3 ze baali baatuwa netuligira naye nze myezi 3 saagirinda Kampala yali anyuma nnyo nali nja kuono n'otandika oyingira ebbaala nenzirayo n'etandika okuyingira ebbaala kyekiddako n'abaami besijja kubuulira amannya abali ab'omukwano abanjagala ennyo bantunulangako mate nga banigoma naye nga tetuyingira bbaala namakombati naye ng'oli anyumirwa nnyo okutambulako naawe okuba oli musirikale oba okitegeera nakutamuza wali bwebityo ne mukwano gwange omulala bambi bamusiba ali eyo oluziraayo akamalayo emyaka oba 6 bamuyitanga Nsuubuga yakola ki Nsuubuga yalina bizinesi ze yali akola nene ezifuna obuzibu n'avaako n'agwa eddalu kati bwe yagwa eddalu manyi n'eddagala ly'eddalu weewu abalalu mbajjanjaba mbawonya nembeera nga muwaawaayo oko bwe ntyo n'atereera bwe nakoma mu lutalo lw'e Sudaani olwo bwe naddayo eri muguuni ne nnyingirawo ne tutambuza ebigere paka Sudaani naye wano nzira ku Nsuubuga oyo Nsuubuga n'agwa eddalu bizinesi z'okusaanawo bwe najja ne musanga agudde eddalu ne muwa ku ddagala n'awona kati bwe yawona obuzibu bwe yakola nga buli yanywanga ku mwenge ndowooza oba ne gusukako eddalu ne liddamu oba okira ne muga talina kunywa mwenge ng'ate yetampuliriza Nsuubuga n'asanga omusajja ng'afuka mu luzzi oluzzi oba olumanyi awo ebusega awo wabaddewo obuzzi bwa budibadiba ng'abantu era nakati bakyasena amazzi g'obudiba ebusega bagakozesa ebusega bwe buli obudibadiba yasanga akasajja kafumanga sabuni ngagamba sabuni dongole banayi kafuka mu luzzi Nsuubuga olwamagamaga alaba ekityawo ngadda kasajja akakuba kati bwe yakakuba oba n'akamenya lina eggumba kubanga kamala ne kafa kaali kakadde nnyo ng'ate kanaku kali mu mbeera mbi naye kitya omuntu omunaku alina owuwe tolaba nti nsiiba enjala tolaba nti ndi mu bagamba ne mu ntaasa endi bubi nze nina baganda bange abagagga abazibu abavundu nno ne terina mpereza mutwala ate batobanga abawala abanaku ate be bampa ku Sente mama mugulireyo sukaali Mariam era muto wange Mariam Kigo nkwebaza webale nnyo balidde atojjanga okwo muto wange Jamiru ovuga taxi ku lw'ejjinja nkwebaza byonna byokola mama mbimutuusaako lwakuba ayagala balabako bulabi be baganda bange abasinze okunyamba mu family Jamiru ne Mariam Kigo era be bantu benkubira mpozi nina ne muto wange Beka kansala wa Nuupu yalinga akuba bivuga mu Ronald Mayinja tata yamuzaala mwanyina wa Ronald Mayinja kitaffe mukubi wa mundu wano mukubi wa mundu eyo oli kabaka wano tata muggunzi tata kyaliyo tata wange waali naye kyannaku juzi nno kulusooka ku Christmas nawa mama nagulira mama engege ya mitwalo 4 kulusooka tata ne muweereza omutwalo naye ate yasanyuka nnyo nendaba bannange abaana abataagala bazadde bamwe temulimanya amasanyu gansi nemuga taata sirina naye omutwalo ogwo nina emitwalo 2 mu nju tugigabanye naga neyanziza maama era ompadde kyova olaba nze sikufaako omulwadde ali atya gojaine muga mulwadde ye ali bubi taata ali awo nagamba kambasabire naye nga ekintu ekyo ekimu nga sinnakimala taata wange mwagala naye obwavu kizibu okumanya nti taata wange mwagala era ekisinga okunuma abazadde bange bagenda okufa nga sibazimbidde kayumba ka buvunaanyizibwa
bali bulungi ennyumba weeri naye nga omuntu era nga ategera kuba ffe tuli mu trading center tuli bana ba city febola ewaffe tuli mu tawuni ttaka abazadde baagula mu kibuga bibuga kuba kati bibasanze mbubugabuga kale buli mwama kubeera waffe president waayitanga agenda ekisozi takyayita abadde takyayita nnyo eri ebukanda. Okay. So odda wano bakuwadde emyezi gye 3 sagimalako uyoze mu mwenge omwenge guleke nga waka ekyantwalanga mu mabaala walingayo abayimbi ate waka abawaka banneesamba nga bandaba nga nsolo ndowooza jjukira mbondaba feesi yange ffe famire yaffe tulina sisitimu emu amaaso gaffe gatunuza bukambwe nina abaganda bange balungi bakalala naye bwakuba eriiso bwati odduka ogwa n'ebigwo oyo Mariam gwe gambye katunuza bukambwe eriiso kambwe bali abaana amaaso gaabwe galaga bukambwe ffenna nina mukulu wange Manzaani amaaso ge makambwe ne daddi waffe ye yatusiga maaso amakambwe nera mulayika muli bakambwe nedda tetuli bakambwe akugwamu yamanya abwongwamu obubi nkulagako naawe era nze emigere ngirinya kisajja nongwira nkunyiga buuza kuba mmanyi nze sivuluga muntu kuba mmanyi obukambwe bwange n'amaanyi gange ate sitaanuula lutalo naye gwe luntaanuleko nze nkulage gye luggwera nkiraba ate ekyasinga okundeeta okuba n'amaanyi ffe we twakula n'abaana balenzi twafunanga obudde ne tweriga ebigwo kituufu ne tweriga ebigwo ne twesamba emigero nkuba nze oyo gundi emukuba nti gwe katumukutegekere ne twetegekeyo mu nsike sala wano kubawo oluta kubawo oluta linnyawo mbitegeera bakuwaanawaana kubawo oluta kuba wano kale nebitandika entiisa kona entiisa nolyoka olaba omuwuja nemweyoola didi kati wabangawo liifu bw'alaba nga bakuta nnyo ng'abaawulamu mulekeraawo ng'addamu bwe bityo naye nze byampanga obuvumu. So tewamalako myezi 3 noddawa nenzirayo ewange mu unity nga misinga famire yange oddayo oli waddembe okumalako emyezi gye 3 oli waddembe okutagimalaako nga nzirayo ngabana wammwe wabi mulina enkukunyi sebo tubeerayo ne twejeregera nga bw'olaba kyovoza amangu mulina enjala mulina enkukunyi mulina ebiku yakulumye kumbe so wabadde omisinga bano kati nze maje eno gye nali nafokasinga nnyo ku maje nga gyebalanga famire yange era mwana wattu nakati bwe mba ali kulawuni nenda emmotoka nti ne bampita Nalweyiso gundi yafudde ninnya kuba nze eva mba smart ninnya bulinnya nga tugenda nga tuziika nga bamaje bamanyi mwattu bayimirira nnyo n'olumu awo waliwo omukulu yali alagidde omwana ng'aleese ebyuma by'emmotoka nga bigenda oba mbalala oba byali biragawa n'anoonyaawo gwabiteekako ow'okusero yamugaana obbiteekawo n'agamba ow'okusero aganya okuteeka n'ebyuma afaanana biki ne mubuuza byaki ebyuma by'abasirikale aliwo ne mugamba mumpe n'enkologa ffe tulina ekiruga tukiyita kiruga n'enkologa ekiruga nangamba akale bisigazaawo gwani konzaala fulani musomere ennamba yange kasita omusirikale omusomere ennamba akutegeera mangu kituufu nali ndi awo nga bazze nga ntudde awo nabikumye n'omupiira gw'emmotoka gwe baaleeta ne babitikka era nabo ne bampa mwattu biifu abantu ne bagamba Nalweyiso ojja tubuulira olabika olime ate ebintu by'amagye ebijjaano gobirisiivinga konze ate babibbe oba batutege ebbomu nabanno bano nina obbikuuma ani yagamba nti omulambo gw'emmese gugwa mu matani oba mu nkoko ng'ogifumba n'ogufuula era enkoko eguba gwa mmese embwa esigala mbu omusirikale ekyokuba nti oba ovudde mu magye oba obonyebonye oba okola otya tekikulaga ate kolera banno ttima kituufu so koni omulwana paka mwaka ki koni ne mwana paka 2-5 wakoma Sudaani twakoma Sudaani
twatambulawo nakigere oba mwawulirako bagamba nti koni atabuse mu kitundu kye bayita epabo awo yali azimbyewawo akayumba awo motoka ezijja zaawe kyeziva esudani zaawe kyabantu batta abo kyabantuze yabasalako dda netugenda tumujjaawo biroko nangayo gwe ate ffe baali batya kubanga ffe twayogeranga olulimi nga tetwogera Luswayiri tweyagalirayo nnyo era nze sijja kulimba olutalo terunti waliwo ekintu ffe abali eno abaalabanga ebirabe bye twebuuza mu biseera koni we yabeerera omuzibu ennyo nga tulaba abasekuddwa mu binu nga tulaba abasaleko amatu abasaleko emimwa ebintu bino byali ate abamu balowooza nti ebintu ebyo tebyalinga byaliyo nerabidde nobakuleetera mbalina abasalwako amatu olwakakamera kange era omu gwe yasala ekuufulu n'amuteekako wa ffe twamulisitwalinga netumusala omuntu amusanga oba oluvannyuma ennaku oba kati omusajja oyo yali mugagga mulina mu kifaananyi naye bw'oba oyagala omufuna omwami oyo bw'ogendeko nakirake wakyamaani yali omukadde kuba bw'oba oyingira booti kati simanyiko nakiraka bagizimba batya ndudde okugendayo naye edda bwe walinga oyingira booti ennyumba gye wasookerangako yali yakyamaani ku mukono guno ayo kati kubanga era bwe yamala okuwona netumuwayo twajjanjabanga abantu ba bulijjo twawanga abantu ba bulijjo obujjanjabi twabajjanjabanga twabazibanga ebiwundu bakubye kati omwami oyo yali amugagga nga asuubula ng'alina sahaala yakeeranga nnyo ye eva nga abayekera tebamukolako kikyamu naye yali agenda wansi waliwo omugago bayita livaaswa ng'ogenda okuyingira lakikoko awo ng'ogenda okuyingira ekitundu kye bayita lakikoko pulanga ng'ogenda kuyingira pulanga ovako nakiraaka omugga guli awo baguyita livaaswa we gusaliramu bwe guti abasanga kati bwe yabasanga ye yababuuza n'atambula n'akola ki n'agenda kati abasirikale ne bataayiza ate kumbe baali bazze babalinnya amanda ne babakuba ne babatta ne bagamba ono ye yabaloopye oba okitegeera kati olulala abaagenda ne bamukwata emmotoka ne bagyokya ne bamusiba empingu ne bamusiba n'emiguwa ne bamutema bino buno obugere buno obunuulu buno bwe butu buno ne bamutema gino emikono bwe bati negyo ne bagitema ne gitakutuka ne bamuteekako ekufulu ku mumwa kati bo omuntu gwe bateekangako ekufulu ku mumwa nga balowooza guwa abaloopye yesi kyekizibu kye baalinga balina kati bwe bamugira omwami oyo twamufuna oluvannyuma nga 3 gavunza n'atera nakufa mwana gwe omuntu mulamu omuntu alina obulamu omuntu mulamu omusaayi gwali tegumuvuddemu gwamuvaamu nga mungi naye ng'ali kuseerisembayo nja mukulaga mulina kubanga namwambaza essaati ennyimpi bwetyo ne mukuba ekifaananyi nali nze ne IO wange ne nani ye n'afande Lieutenant bamuyita Katongole ali awo Kagoma Katongole awo mu baveterani abali awo Kagoma akafaananyi ako katunda kalabika nnyo ankalina nja mukuleetera mulina bambi kubanga era ffe mukumujjako ekufulu wano wagize wagasa azimye nnyo bwati twasala busazikana akantu bwe kati okutuka naye ng'atanye nnyo mwasala nnyama ye ng'atanye nnyo ogenda omujjanja bakola kyera ekitundu era omulaba mwagwagira muguti kati natukola kino tumujjanjaba n'awona era nagina emikono yawona naye wano wakugga nnyo ne wadda munda wano ne weeyawula bwe watyo neeno era namukubye ekifaananyi ne IO wange bamuyita Kasumba netwemwekubisizaako ekifaananyi nga tumukwasa kyeyamaani netubambi mwebali bangi akyaliwo simanyize okuva omusajja oyo okuva nze nagalo naye nga bamujjanjaba n'awona siddangayo naye nga mwavaayo ng'awonye ng'awonye nga tumonde bangi n'abakyala abakadde ababasalanga gundi ne babafumita emiti ebuziizi si birungi kwogerako naye obadde okimanyi nti essaawa ya leero namuno mu Kampala eriyo Abaganda abagamba mbu koni teyaliiyo bwe bali bangi wulira bagamba mbu
kali kazanyo ka president Museveni nebyo bikolobero byali byammwe mbwe byo ffe twabikola Koni amwagala omumanya mbagamba ebigambo bino Koni yali muweereza mu kigo kye bayita Ngeta ng'era bano abaweereza abaliraana bafaaza abakwata ku bikompe vinyo ziika ebyo nga musajja wa mpisa Lakwena ye yamuyingizaamu ebiyirizi byabwe bye baleeta kubanga mbu ye yaperereza Lakwena eyo story nange bwe nagifuna ku mukadde ali eyo Northern yagimpa obulungi kati Koni yagenda kwogera ne Lakwena bwe yagenda okudda na ng'akyusa ekigo bakiyita Ngeta oba okiwulira nkimanyi bulungi bw'otuukayo eri leero okiraba bakiyita Ngeta Koni bwe yakyuka yasookera ku basisita n'abafaaza ti Katonda amutumi Katonda kyakutuma okutta abantu n'abalyawo n'abatta kati bano abayekera be yali azze nabo Lakwena abamugoberera mu budde obwo nabo ne bakukumba abaali awo mu kigo ne balumba ensiko Koni mwana wa munoza Koni mwana wa munoza so simpewo siki jali oza ate abalinga baagadde okujoyininga Koni baali basoga era muyekera bwa Koni twasangamu abasoga bangi baagalamu oluyekera naye sibategeera ate nga president abawadde nnyo ebirungi mbuuza lwaki vice president yasooka mu Uganda yali wa basoga Labeka Kadaga musoga bayamba ffe abasoga bayamba ki abantu ba bulijjo naffe abaganda bwetuli anti atadwakyo Kiwanda Suubi Muganda yeddira Lugambe namukubira ne kusimu kalulu kali omanyi Kiwanda Suubi kye yaŋŋamba simutidde nkyogera mu kamera ano omanyi Kiwanda Suubi kye yaŋŋamba kakati mwannyina Nalweyiso namugamba afande namugamba Kiwanda namugamba minisita Kiwanda nti wangi tomanyi nange sikumanyi naye nze Nalweyiso Hawa oli wa lugave lwange mwannyinaze obadde ogamba ki namugamba nina abantu basukka mu 1000 naye baagala kulaba ku pulezidenti baagala genda wa pulezidenti kinaasoboka osobola otupangira ekintu ekyo yanga Nalweyiso siti yaggwe ntya Katonda nga Nalweyiso mwannyinaze kankubulire kino oli oyinza okubeera n'ente ezo toyinza keera nkyagamba ate ente zolayo wa neiba mwezo zange na zino zange bebasinga n'okwettira akalulu yadde bagamba namusisi so naye yalina ezize saabitegeera namuggyako siddanga mugikuba n'essimu y'enjiina omwo eya Kiwanda Suubi okuva olwo siddanga mukwogera na kitonde kiyitibwa Muganda ebintu byaffe Buganda bye tubanja aba Buganda tubanja ebintu bya Buganda yadde ne musikale sitya Baganda bannaffe be babituulidde omusajja abituwa ndoza bagalindako biba wabagira bakaaba okimanyi ekyo kiyinza okuba nakyo agezezzaako banne twogera amazima Abaganda basempijja babadde muguni mbali mu gavumenti batuukirira direct Museveni notamugamba nti owaayi mpozi ne bazaako president Museveni ebintu bya Buganda ebimu byagenzaako myawo ndowooza omusajja ageba n'abantu bano ebintu mu bibawo kituufu n'abituwa owulira naye nga tetunnamaliriza njagala kubuulira ku bantu wano wammanga abantu abansanga ne muŋŋamba Nalweyiso mmwe muli mu gavumenti mutusibyeko omusajja ebyadda sijja balimanze sigenda kukkiriza musajja agende nga nkyamubanja namusanga agende ng'oli mwavu agende nga ndi mwavu ate bumwe balala abatamanyi ebyobufuzi kati byafuuse bizinensi azannya obubi yafuna yafuna obubi yajjanga ayebase eggomba wano otegeeza ki azannya obubi ebyobufuzi yagaggawala agenda otunulira Besigye aweza Museveni agende Besigye wasula ne bwe bampaawo omwezi ne bwe bampaawo omwezi obwezi bwe guti toddamu kubeera kyekimu nyinza okufaanagana nga bwendi okimanyi ekyo nkiraba abafunye Museveni badde no batulimbalimba musituke tumwegatteko atukolera ebirungi
tumwegatteko bwegazi. Okay. Naye tetumwegattako nti tumwegatteko tumuge muzeeyi tukyali naawe ye federo gituwe. Federo gye mwagala. Ekigambo federo nali sikimanyi. Federo okimanyi? Ani akikuyigiriza? Sudan gye nali. Ekola etya federo? Federo ekola bweti. Kati olaba revenue ye kati wane ebizimbe bya revenue biri luddawa. Biri nakawa. Kati enkya babisitule babiteeke empigi. Nga omusolo we gusalirwa. Omusolo bwe gufunikwa ogwo gukole empigi district. Oba awulira baddemu olwo bagiteeke e Butambala. District zino Museveni addemu azigatte. Mpigi kati awo yeyina okukola Butambala Gomba bikoze bitya. Oba kitegeera. Kati enkya baguteeke e Soroti. Luli baguteeke e Busoga. Luli gubeere Fort eyo nno mwana wattu ye federo. Naye n'abatoolo. Eyo federo ki? Obadde tokimanyi? Eyo federo ki? Eyo federo. Gyonnyonnyola. Yeeyo. Decentralization gyonnyonnyola. Okitegedde ekyo. Nti abantu bwe beesolooleza ssente zaabwe zikole mu bitundu byabwe. Kubonaabona amalwaliro gazimbwe, amasomero gazimbwe, enzizi zifunika abantu bafune amazzi amayonjo, enguudo zikolebwe. Federo fe batugamba buyinza. Si bwebwo. Baba anti obuyinza. Wulira ati Mengo eba efuna obuyinza bwayo ku misolo na buli ku kimu. Byebyo naye nga si buyinza buno so kati Buganda eba yeekolera ku bintu byayo. Bwegamba nti nguudo ekola enguudo zaayo. Busoga naye ne kiba bwekityo. Naye kati embeera bweri Busoga bwesolooza eza ezireeta wano. Uganda wano. Kati wano ate we watutemerako babaweereza. Genda nateeta olabe ekinnya ekiri awo nga wakava ku toto mu maaso gawo omusajja Simama Saaba. Nkiguddemu ne ngamba omwana ate kino kikinga wano. Sitambula nno munnaawe omwanya okundaba. Nze simanyi kwenjeera. Oba mirimu gyo. Mirimu na bwamba sirina nnyo mirimu giri mbeera wakaawo. Yanikanika obudagala bwange ense kuwulirira oyinza n'okuza n'okubona omulalu. Kati oli mu mbeera ki? Embeera gye tuba twogerako katono. Ey'okufuna gy'owangaaliramu. Nabagamba luli Landlord Abanjja. Emyaka egyo gyali esatu nzize nsasulako mpola. Kuba oyo mama wange alwalidde emyaka 6. Oba okiraba. Landlord Abanjja abaana bange tebasomye. Nina omwana wa muganda wange yafaalya waayina ebbanga ekintu kigenda kimuluma nezimugulira eddagala sikyaze. Nali nsuubiza omukuleetera. Niŋŋambya dde mugasigana atondeze mugasigala. Ojja sigala. Asoma nno yatudde siniyafo. Nebwo omulaba sagala bana ngenda mukuleetera. Alina ebbanga omugongo. Yajja omuliro gye baali bino abakyala bye tusuula abaana mu basajja nga tukyawaganye. Ne mukazi mulungi ne mumpi bwati enebbanga omugongo ligenda nerimuluma n'akaaba amaziga nendaba nga ate nga bannette. Bango balongoosa lirongoosa balikola ki? Balina empeke ze balimuwa ze baali bamuwa naye kati sikyasobola zigula za sente nnyingi. Sikyasobola zigula kati bw'asoma bw'awummula akola ku toyi y'e Busega mu byennyanja. Namugasi mu bubi. Oba okiraba? Kasita obanga ogenda funawo akasente. Beera waawo. Ebitabo bugato obuntu naawe nga bumanyi omukyala obugati bw'abakyala ebiki ebyo bannange. So akola ku toyi? Ku toyi kwakola. Yatudde siniyafo. Asolooza sente? Nakuzirongoosa. Bibiri n'okuzirongoosa. Nayoza ku matawu g'ab'ebyennyanja. Mukozi. Era nsaaliddwa nnyo minisita obutakuleetera mwana oyo bintu eno. Osanga ndifune abamuyamba. Ate ayagala okusoma ate nga mugezi. Naye obeera naye owangala naye. Maama mulwadde. Mama mulwadde. Oyo wuuyo. Mama we yafa. Kwegamba byange biwamu nze sagala ko totola bizibu ebyo. So kati gwiki kyobanja gavumenti? Gavumenti njibanja sente zange. Oba kikyobanja president? President Museveni. Oba kikyobanja UPDF? UPDF sijibanja. Manja President Museveni kuba yakulira amagye. Mu ggwanga mwonna head of ki? Head of state. Yeah. President Museveni
nkoye embeera embi mama wange nagamba nabulwa omusaala gwange nga bampadde obutwa ku Somalia ku first intake ye Somalia nali ngenda Somalia omuwala gwe bayita Salo Ojooko nampa obutwa mu mmere bino bye mutugattiriza mbwe abasikaye tulya n'abantu kali kayeekera kalemeramu obuyeekera awulira kampa ebintu mu mmere nebwe nagende wafaana empajja nga mampandika ebbaluwa ku mukono gwange ng'ate antuteko n'ebbaluwa unity yange ze yampa n'azitwala verification yafande Sebitosi ye yansuula nga ndi bubi nnyo ngenda okuvaayo agamba ye ate abalwadde bamuleetedde baaki tuleke bwe tunaawona ajja bakolako kasookaako amaliriza operation yonna ngenda okuvaayo ng'ate bampadde RTU nga nina okugenda abiimu era nalipootinga abiimu era nensanga Sebitosi ng'avuddeyo ng'ate sirina ssente zamuwondera omusala gwange gwabula mwezi gwa 9/26 afande minaomba msala yangu kwa maana nilifanya kazi zako kwa uzuri, sijapoteza hasira, sijapoteza hata na mistiri, sijawahi kujipoteza hata na uniform. Lakini mimi naomba wanipe kapesa yangu hako kadogo, nisaidie mama yangu, niko na wazazi na watoto yangu hawajasoma, hata wengine wameanza kuwazaisa. Hii kwa ukweli maisha imenishinda bosi wangu. Mimi naomba kuomba tu kwa uzuri, sio sijatoa oda kwa maana wewe ndio mtu mmoja mwenye anaweza kumtolea oda. Afande Sale, mimi nasikio nagawia watu pesa. Kwa usema kweli hao wanakufanyia nini? Wanakuletea matiti ya nyoka ama ya simba. Na mimi naomba nipatie afadhali kitu kidogo, nione kama maisha yangu yanatayarika, nione kama mimi napita kwa nchi hii yenye iko ndogo hivi kama simu ya sindano, unisaidie nipate chakula, lakini umasikini imezidi kwangu. Na mnaniona nang'aa lakini ndani sing'e. Niko na machozi kwa roho yangu, mimi naomba usaidizi, mnisaidie. Na wenye wako kwa umbali, mwenye wanafaa, wenye wanasikia lugha hii Swahili kwa maana Kiingereza asina, na nyinyi mwenye wako na kitu kidogo anisaidie wa jamii. Landlord yangu iko kunifukuza kwa nyumba, niko na mama iko mgonjwa, niko na mtoto mwenye iko mgonjwa. Sasa sijui ama Mungu alinishau. Hata na mimi nakanga kwa nyumba yangu, mimi najiuliza mimi ni nani kwa usema kweli. Mimi mtoto ya Muganda mwenye aliamua nkavaa silaha, nkavaa combat yenyu, nkaenda nkakanyaga majani, nkatoka bure kama mwenye alipoteza silaha. Yes, yongwano afani, munisaidie. Abatawuliriza bye mbadde njogera, badde ngamba bakama bange nti mbegayiride akasala kange mukampe yaddo bakatono bakatya kubambala omusala gwa myaka kati 19. Kitegeeza nkyali mu service, nkyakola kuba siriddizaata. Bwe mbuba muwakana munonya afande Mpaji yalina ebbaluwa zange zonna unity ze yawandiika, photocopy afande Kavumo mmanyi, afande Ngobyo ntegeera, muleke kutuula eyo. Mwe bennyini mwe mmanyi sente zange mwazissa. Sagala baleetera bizibu kuba President Museveni mumumanyi. Ajja tabuka ababuuze ate mutandika okunvuluga, ate nga nange omuvuluga ni mutabangufu, ndi mulalu, mujja kundeeta busungu. Temundeeta busungu. Afande Kavuma gwokulira abakyala oli Bombo, afande Mpaji gwokulira abakyala mu Uganda mwonna, afande Ngobi, afande Onyota wali obaddeko banne mubeeremu, afande Felix Kulaje ompulira oyogera ku byabala kyogabe byange tobiraba. Nakola nawe ng'okyali captain, kati wuyo oli brigadier, beera mwafande gwe mwennyini gwampandikira ebbaluwa eyantwala embalala okusoma. Awulira afande Kanonda wula waddawa, wali komanda nga afande Diki olumu omanyi, kimanyi tomanyi Luganda naye Oluswahili olumanyi. Ndiye njogede mu Luswahili bitegeere. Wankomani nga wali brigade commander wange, afande Kano Lwasa ndobo kyali wali commander wange, brigade commander wange. Afande Rokechi yafa. Mwagala bannange nkole ki afande Waso bali Kalegego wantweni ng'oli luddawa.
nze sikyalina budde bulumba geeti zammwe mbw ate ngenda mu ofisi ya gundi neva kitange takozengako mu ofisi makanika wa bugaali na mapikipiki afane nina obusungu nina ennaku omusaala gwange twali mbalala nga ndi ku koosi y'Esumalia first intake mwagiyitanga Yugasom kati essaawa eno mugiyita Uganda-Abanjja simanya buli agenda Esumalia mu Uganda-Abanjja 1 Uganda-Abanjja 2 awulira naye omusaala gwange verification ya Fande Sebitosi ye yansuula nga ndi mulwadde nali maliriza koosi y'Esumalia nga kugenda kufuna bibali genda omuwala nampa ebintu mu mmere ebyasitategeerekeka oluvannyuma lw'okundaba ku mawulire nga bankubye ku mawulire nti abasirikale abagenda e Somalia amawulire ago minisita Kisubi gannoonyezeeko ku bannamawulire banno ogaleete ge gagenda okugirayo ekintu oluvannyuma okundaba ku mawulire omuwala oyo yafuna ennugu kyokka ate bwe baali babagamba tugenda Somalia baagaana ne beekweka ne basaba ebibbali ne badduka ewaabwe fe abaali baagala nenga nkube emmundu yawa ne Uganda ku mitwalo 10 neegi sirina bode ama sirina element ate ngende kweri emmundu ye Somalia nga batugambye tuwe emitwalo 8 buli mwezi nali ngenda kuba omusumali n'ebyenda bimwetokota nwanireko ne munyonyi bye negomba obwedde nkubeko ne kuzirya emmundu ennene ezezikuba obukubi obubomu nve ku bwesemu nve ku bujittu awulira kale tubasibule ayenga bintu byonna byenjogedde nsaba bannange ekirala nga sinnaggala bannanzijako muzindaalo nsaba abalwadde baalusa abalwadde ba sukaali munoonye nze sigenda ku lediyo kweranga ndi mwavu nina bangi abagala okunteka mu kamera waliyo naye yali agala mwampe ekizimbe baleete kamera simanya kola kino mbagala nedda nze lyange ndikola mpola ekisooka saagala kunduumira njagala neekozesa mpola mpola nfuna akasente kange abagala eddagala lya sukaali mujjeeka munkubira amasimu Nalweyiso nina wembeera munkwatireko munkwasizeeko nina mukwano gwange ali Nakasongola eyampa akantu ye kalaba akatono kulwange ndabanga eyampa enjovu nkwebaza afande wange naye musirikale munnange n'omuvubuka ali emukono naye mwebaza mangi abandaba bankubira amasimu nammwe mbeebaza abatannampa mbasaba mufune emikono emigolokofu muyigo gaba polisimasi nalya mukene namuwogo muhandikawa amanya gange nze Nalweyiso Hawa Sgt. nga bulijjo lanka yange gyeri eyo waggulu naye President Museveni mbadde nerabidde nkomawo mmaje njagala kaputeni tukuze abaana ba Buganda tukuze olaba Buganda bwegenda okwagala komyawo abaana ba Buganda obawe tuzimbe ku mayumba olaba Buganda bwegenda okwagala teri Muganda agenda kwagala ng'omwana we wamukozesa n'omusuula eri nga tipi enkozese twagale ffe tukyakwagala naye twagale tukwagazise ne bazadde baffe bakwagale kubanga toyinza kunyiigira muno jajja mugaati ng'ate gw'ogulya batata baffe bakwagala naye banyiiga wabasuulasuula dda n'abaana baabwe obasudde Buganda yo nga Buganda ekwagala President Buganda tebaako omutwe gwekulumya tukomyewo baveterandi bo tukubire n'emmundu eyo ebigambo twogere n'abantu ba bulijjo basobole okukomawo gy'oli naye abantu ba bulijjo nze bentukako bagamba wabayeekweka abantu b'obaweereza babagamba birala kati nze gwolaba wano waweereza sente za PDM sizifunanga mbola okuba endagamuntu yange bagiba bwe nagenda kuba endagamuntu abantu bakanzi ba sente emirundi egisukka mu 6 tweyanziza a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako